Kankiddemu nabagamba nti Museveni wa mutima mubi naye musajja mugezi. Mutabani we si mugezi ate wa mutima mubi. Teriyo omuntu ayagala byakulonda nga dictator. Babyagala nnyo. Bw'omubuuza ng'agamba kugamba bali yazira bamubuuza wadde mu power oli dictator naga I must be a very good dictator who organizes elections. Akalulu ko kenyini nyini Museveni ajja kukabera erangirire. Katuyambako ogenda okutuuka mu bantu ekitatera kubeerawo tuwongere obagandi wannange article number 3 mu constitution egambye omuntu amenya ssemateeka muyina kumulwanyisa nga mukozesa kyonna kye musobola eyo constitution ya Uganda. Gavumenti esobola okuvaako mu kalulu nga tekannaba oba nga kawedde. Baddidde ssente z'abayina ne bagabanyizaamu abo batyo babala obugagga bw'ensi. Ez'abayina ne bagabanyizaako n'abatalina. Kati ezo Museveni mugezi ye kwe yeesiba. Najja n'agamba nti Uganda egaggawadde bw'otunuulira GDP. Museveni figa zaakuwa addira ssente eza MTN ne Airtel eza banka zisitambikiza ani kubanga babala ebyenfuna ssente zonna ezikolebwa mu Uganda muno ze bayita GDP. Bazigatta wamu ne bagamba nti Uganda kati ekuze era Museveni n'alangira nti egenda kukula ku butundu mukaaga ku buli 100 naye ng'agenda okukula ye MTN ye Airtel ye Sitambiki ze kampani z'Abachina zino eziri mu construction. N'abagamba mwazifuna oli n'agamba ndi omu ku bazira ku kyalo kino mmanyi ko yabadde amumanyi sizirabangako. Mbajagala abantu atundule ku listi y'enguudo ezisomeddwa zigenda kukolebwa. Atundule ku listi y'enguudo ezasomebwa omwaka oguwedde 24 atundule ku listi y'enguudo omwaka oguwedde 23. Waliwo enguudo ezirimu zijja mu listi eri n'eno. Obutebenkevu si butabeerawo lutalo. Peace is not the absence of war. Naye oli bw'aba akubuulira n'akugamba nti anti tewali lutalo. Fayini zino ezisolozebwa ku bantu teziri mu tteeka. Abakungu mu gavumenti naddala abalina emmotoka ez'ennamba emmyufu n'amagye ne poliisi teri yagoberera amateeka. Naye muganda wange sikigagoberera. Ngenda n'embeera ku Jinja Road obuulyawo RDC n'akuyitako. Oli nga dereeva wa minisita naye n'ayitawo. Gw'oli mulayini ng'asige nagituuyaniramu. Era poliisi ntera obbagandi mbagamba nze lwaki onyimiriza ng'oli akuyisa. Kati nze ngemeze ng'omuntu nakoowa. So fine zino teziri mu tteeka zisobola okuggibwa kuba singa ziri mu tteeka baali badde ekigendererwa ekikulu kyali badde mpisa ku makubo naye ndabanga ekigendererwa kyakusoloza ssente. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo Walusimba Evans mu studios ogikutuusaako kulika yannyuse akyakola genda maaso abafunye ebitawaana nnyongera okubasaasira n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Dakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lwa 2 naku z'omwezi zino ziri 10 omwezi gwa 6 2025 gwe mwaka. Nina Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda mubaka w'abantu ba Kira municipality. Ate kati omwogezi w'ekibiina ekijjuvu PFF. Ekibiina ekijjuvu kyamaze okutongozebwa ebbaluwa ekikakasa okubeera ekibiina ekijjuvu mu ggwanga Uganda ne mu ssemateeka Mwami Ssemujju ebali mu nkwawa sijjaga nti ebali mu 5 ebali mu nkwawa kati era ekibiina kya ddembe okukola emirimu gyonna egikolebwa ekibiina ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Ensonga eyo tugenda kubanga tujoogerako. Wiiki eno ebadde entabike erimu ebintu bingi. Tubadde n'olunaku olw'abazira nalwo tujja kuba tulwogerako n'ensonga endala. Naye kansooke musabe alamuse kubawuliriza. Honorable olamusa kubawuliriza. Radio Simba kusaba ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mu nnyanja Mukama Katonda w'ekitiibwa. Era erangi z'ekibiina Mwami Ssemujju zaalimu nze nga Walusimbi zinnyumidde rangi nnungi anyumidde ddala bulungi. Ate ekisinze n'okunsanyusa omanyi mu kiramu empita okugenda ewaffe Mukono n'ebipande bya Mwami Ssemujju byo gyebiri bino byonna bimusanzeeyo so tewaliwo kukyusa nti ate ki bye nasooka okwetegereza nga n'akabonero kaffe akakasimu kwekali
n'ebirala byonna ekigambo so ate nga ye mwogezi w'ekibiina ekyo sayinamu kubuusabuusa nti PFF wajja giwandiisa manyi mu Uganda tugenda nteekawo emboozi ate ne tuzikiririzaamu oli ng'akugamba nti electoral commission ya Museveni tejja bawandiika naye ng'ate naye gyagenda ogenda okwewandiisa okwesimbawo mu kifo oba ku bwa MP oba ku bwa chairman bwa district oba ku bwa president abantu kyebalina okutegeera ku Museveni twalina professor nga tutuuziza olukiiko olwasalawo okutandika PFF Godobert Mushabe asomesa bayizi Makerere abasomesa mateeka n'atugamba nti bannakyemalira baagala nnyo ebyokulonda kubanga bye bibanaazaako erimu ku kko lye balina kati buli onaagamba nga Museveni nti olina kyemalira lwe baali bamugamba abaali Jazeera bamugamba nti olina kyemalira n'abagamba I'm a very good dictator who organizes the elections so kati Godbert Mushabe twamuyitanga guest speaker Katonga n'atugamba nti teriyo muntu ayagala byakulonda nga dictator babyagala nnyo bw'omubuuza ng'agamba kugamba abaali Jazeera bamubuuza wadde mu power oli dictator n'agamba I must be a very good dictator who organizes the elections kati Museveni tasobola kugaana kuwandiisa kibiina tasobola kugaana kuwandiisa bamwesimbyeko ebyo bikolebwa Rwanda badictator balimu ebika ebyenjawulo Rwanda okwesimba ku Kagame Mboka enyooka yinza n'okusibira mu kkomera bw'oba obulamu tobufiiriddwa naye Museveni olw'ebyafaayo ebibiina tagaana biwandiise bababonyabonyabonya ate ekirala mu Uganda obuzibu bwe twafuna abantu abanoonya obuganzi ewa Museveni babonyabonya olumu okusinga ne Museveni era ne mu biseera ebya Amin we yabeererawo ng'abasirikale bw'obanyiiza bayinza okukutta Amin asanyuke naye nga si yabalagidde nti bamutte kati abantu abakeera ku nkya nga banoonya kinaasanyusa Museveni nabo bayitirivu obungi so kati ebibiina batubonyabonyeza tumaze emyezi 11 nga tuwandiisa ekibiina naye nze mmanyi nti Museveni tayinza gaana kuwandiisa kibiina ajjaba kubamba okwo nga mumaze kukiwandiisa ye ateegera walala kati wano bagayiwa obuyambi baani Uganda ebibiina babiwandiisa ne bivuganya bwemala obiwandiisa n'abateega uwe awo ateege tateegera eno era abatamumanyi bamulindira eno naye nga yayise eri kati nze manyi watutegedde awo teka okwegendereza awo ne wano so ekibiina kati kyeteefuteefu mu mbeera eno gye tugendamu ey'akalulu bantu beetaaga okumanya obululu bwatusanze obwasoose obw'abavubuka ne abaliko obulemu ku mubiri n'abakadde baatuwadde certificate ku Lwakuna ennaku z'omwezi 5 ng'okusunsulamu abagenda okwesimbawo kwakamala ennaku 3 nga kugenda maaso kugaddewo leero kujjako nga electoral commission ekyusizaamu naye tulwanyeko we tusobola kubanga nze abantu badde zijja amagamba nti PFF si kibiina kipya weetuli bwe twali tuve najja Nankumbi eyali chairman wa FDC Wasobirigwa twajja naye abamyuka be ababiri Honorable Salamu Musumba ne Kajinda twajja nabo ababiri be tutajja nabo budda ku mutendero gwa president Amuriati yasigalayo abamyuka be babiri twajja nabo Elias Lukwago n'Enzowo Secretary General yasigalayo ne tulina ba deputy omwogezi nze nali eri n'enzire noddeno so tetuli kibiina kipya nga mu bupya bwe bwali badde naye olw'okuba tuzze tulwana nga tetwetegese nga tuli mu kuwandiisa kibiina tuli mu kukola ki kati kwe kubanga saawa zino abantu mutulaba nga abapya naye ekipya kwe kuwandiisa n'okufuna erinnya naye nga bonna agenda mityo kati bonna gyekira ekira nze sikyalinayo FDC bonna be nali nabo twagenda wamu mu kibiina ekyo era tuwandiisiza n'abagenda okwesimba ku by'abavubuka n'abakadde abazibu b'okufuna be balema abaliko obulemu bw'ojja ku kyalo ekininaanya awo ennamatabanzi nsula Bukasa twalina omulemu omu nga buli omu amunoonya mufuula ekyamaanyi abe nali bamunoonya naffe tumunoonya era lwe baalonda
obukiiko bw'abalema akakiiko kaliko abantu 9 naye abajja okulonda baali 5 nga abaliwo tebajjuza nakakiiko owaffe n'afuuka chairman naye nga talinayo ate balala nga abaliwo n'alemu abaliwo alina obba wakubya ebimu gavumenti yabiteekawo Museveni ali mu communist awa ekifaananyi nti buli muntu yeetaba mu byokulonda alina n'ekifo naye nga tewali na research kubanga ogamba nti mu Uganda wabeerewo buli kyalo akakiiko k'abantu 9 n'okubisaamu ebyalo biri 7,000 ba 12,000 kali otokukakasa nti abo nno boogamba 9 nga be bakulembeze bokka so bw'okubisaamu 9 ebyalo 7,000 tujja zikubisaamu wano tuzibulira abantu kate abanaabalonda kitegeeza ne mu ggwanga at least olinamu abantu abaliko obulemu miliyoni nga 2 n'okusoba naye eyo research eri luddawa yatuleeta ku ekyo tugambe nti kati bannaye bafuuse bangi balonde ng'obukiiko ku kyalo ku muluka ku sabu kawunti balonde bakansala balonde biki so yes kibuzo kibabuuzizza okulonda okuddako kujja kusanga nga just okwesimbawo kyokka kaakati buli pate bwesimbawo kati tubaleko pate ziri main NRM, NUP, FDC, PFF tugambe pate 5 nga okusimbawo n'emitwalo 15 kati ebintu bya Museveni byebyo byakigumaza so tuli mu kwetegekera phase zino okwawukana n'ebibiina byaffe tumanyi nti akalulu sizoni yaako ebeera yakunga nnyo bantu akalulu ko kennyini Museveni ajja kukabbera yerangirire naye bw'asanga muliredde nga mumugomosa oba wakati mu kalulu banga kawedde so katuyambako ogenda okutuuka mu bantu ekitatera kubeerawo tuwongere obbaga ndi wannange article namba 3 mu constitution egamba nti omuntu amenya ssemateeka muyina kumulwanyisa nga mukozesa kyonna kye musobola eyo constitution ya Uganda so akalulu kalungi nti katuwa omukisa ogenda okwogera n'abantu buli ne tubabuulira ebibi bya Museveni naki ne twongera okubawagala gavumenti esobola okuvaako mu kalulu nga tekannaba oba nga kawedde okay era ng'omwogezi nina ekibuuzo ky'ensembe omanyi wano kintu kiba kirungi nga kikyabuguma offices nzigule zonna era emirimu gitambula bulungi n'oyo yenna eyandyagadde okumanya ebikwata ku kibiina PFF okumanya byonna ayinza kubitegeera atya waba takuwulidde wano ku Radio Simba olwayo tubadde meeting y'abakulembeze okuva lwe twafunye certificate kati ekitebe kimanyikiddwa ntutuula Katonga n'abalala bali mu bitundu abasinga bamanyi nti oyo kati yakulira PFF naye tugenza kuteekawo emikutu egy'enjawulo era tugibuulire eggwanga egya social media n'emikutu emirala n'amasimu kisobozesa omuntu ayagala okuwuliziganya naffe okumanya ekisooka mukutu ki n'ekyokubiri ani kubanga bw'omala okwewandiisa mu tteeka lya Electoral Commission tteeka lya Political Parties Organization Act kyolina okuzzaako kugenda ku Electoral Commission okutwalayo bakulembeze ba kibiina ekyo Electoral Commission terinda kuba tejja kwogera mu bbanga erina okubanga bweyogera naawe manya ani Secretary General ani President ani kati ebyo wiiki ejja weetandikira tugenda kuba nga tumaze biteekateeka kaadi z'ekibiina logo flaga simbo so kati tuli mu ebyo saawa zino olwokubanga certificate bakagituwa so kati saawa zino byakutetenkanya akubidde Ssemujju n'akukubira akubidde ani n'akukubira oluvannyuma tulyoke tugende mu kwanawunsinga branches e Masaka mujja kwogeranga ne gundi egundi mujja kwogera ne gundi atubiteeke ne ku website WhatsApp na buli kimu okay Senior Baguma lamusa kubawuliriza nsooka kwebaza Katonda nga bulijjo okutusobozesa ate komawo wano n'okutuwa obusobozi n'eddoboozi njagala kwebaza abatuwuliza n'abatulaba mbadde mu roofings olwali erubowa mu ofisi y'omukulu omu driver bwe bamuyise kiba kyokwogera n'omukulu ate nambuuza naŋŋamba mulabire Ssemujju n'ekibazo nemmanya wandaba nemugamba oze kwogera n'omukulu sooka oyogere n'omukulu ayagadde okusoosaawo kali kabadde kamwokya abatulaba n'abantu mwebale n'okusiima bye tukola balamusizza mbebaza n'okutuwuliza n'okubeera naffe
munywanyi anekaanekanye katono nnyo ku nirabira tulina ku kamera nenkakwatako manyi first of all ebitengi nze binyumira byenyambala naye ate kano ntungira ne kala yennyini nakakofira bwe kabaayo nja kukambala wangi so webale kunyuma nina okukulisa certificate nagiraba omanyi semujibwe tutabera ku mpewo ebyange tabiddamu nengamba kamanja mbusanga ku mpewo nina ddi njagala mukulisa byebale okuwandiisa ekibiina n'okuyambako obukulembeze obuliwo okulaga nti demokrasi waali. Okay. Ampuliriza omulungi mwami Baguma ndowooza mumuwulidde ekitengi akyagalira ddala nga mwami Ssemujju bw'akyambadde n'akakofiira bwe kabaayo kati ndowooza teri kubuuza ate Baguma ye waaki mukiwulidde ku lwatu ne mu kamera kati ekitegeeza amaze okuyingira ekibiina. Amanyi omuti yambuuza na kadi ya kibiina ki negenda okwetegereza nga sina kadi ya kibiina kyonna. Asabye kitengi n'akakofiira tasabye kadi era ebinaava mu kadi ajja gifuna. Ampuliriza omulungi programu Lutindo. Honorable Ssemujju Nganda. Honorable Ssemujju, wiiki eno gye tukuba amabega ne gye tutandise ebaddemu ebintu kumpi ebyagala okufaanagana. Wiiki eri gye mutaaliwo lwali lunaku lw'abajulizi. Mu nzikiriza eyo abajulizi balina ebyabwe. Kati tugenza okutandika ate n'eri emabegakaawo pulezidenti yayogera eri eggwanga. Mweno mubaddemu olunaku lw'abazira. Mu wiiki yemu yennyini tugenda kubeera ne budget ku lunaku olwokuna 2025-2026. Naye ku nsonga y'abazira mwami Museveni yayogedde ebintu bingi era ku bimbi bye yayogedde yagambye okwongera okulaba nga Munnayuganda ava mu bwavu okweyongera waggulu era n'ebibalo bye yalaze nga waliwo ebiraga nti no biseeseetuse n'okulwanyisa obulyake. Naye gye mpitira eyo yonna bantu bagamba nti bw'oba otunuulidde n'abazira olunaku terulina kye lulaga, abantu abaafiirwa abaabwe be bandiyisa abazira nabo tewaliwo kye balaga. Mwami Ssemujju, okwogera kwa mwami Museveni naddala ku lunaku olwo olwajjo olwabadde olw'abazira. Okusooka abakugu mu byenfuna baafuna formula eraga obugagga esingira ddala okubeera enzibu. Baddira ssente eziri mu Uganda yonna ne bazigabanyizaamu abantu abali mu ggwanga ne baga nti kati buli omu GDP awezezza $100 kuba mwezi mwaka Baguma. GDP mwaka $100 mwaka. Kati naye nga baddidde ssente za abayina ne bagabanyizaamu abo batwe babala obugagga bwensi ez'abayina ne bagabanyizaako n'abatalina. Kati ezo Museveni mugezi ye kwe yeesiba. Najja n'agamba nti Uganda egaggawadde bw'otunuulira GDP abantu buli omu tutuuse ku $100 tuyingidde mu lower middle income countries. Kyekizibu kyekyo. Naye ebintu Museveni abyogera mu bugenderevu kubanga nze abantu kankiddemu wano nabagamba nti Museveni wa mutima mubi naye musajja mugezi. Mutabani we si mugezi ate wa mutima mubi. Ngamba Muhoozi Kainerugaba. Enjawulo eyo giraba. Museveni musajja mugezi naye wa mutima mubi. Omutabani si mugezi ate wa mutima mubi. Waliwo olugero lw'Abaganda olwe bagera ne kanduleke. Kati Museveni bino tabyogera nti tabimanyi. Abimanyi bulungi. Nabadde nnyina bennyumiza n'enkyogera ne ku radio. Father Carlos Rodriguez yabeeranga mu Acholi eyo. Lumu yayagala okumanya abakyoli obwavu obubaluma. Teyagenda kubikula bitabo. Yagenda ku ATM machine. Naddira receipt kuba buli akwata ka receipt okujjako alina sente bakasuula mu dustbin n'atambula. N'atambula. N'abuyoola bwonna tojja kumuga nti omuntu atwala wakasasiro.
n'agenda eka nabo balanga buli mu balance 15 kasanvu mutwalo naga abantu baavu kati nze ntambula mu constituency mu kira muno obwavu mbubalira ku mitindo mingi ogenda mu church nali ku church wano eri nakawa wano ng'entinda tuli bubi kati zaina negative ku account church eri awo ng'entinda naliwo olwasembe twali tufiiriddwa obani yali afudde ng'entinda ng'oyingira ntinda ova wansi eno ova wansi ku poliisi oyingira entinda waliwo church y'abakristaayo yeri ku kuba ey'abakristu yeri eri munda asabireyo n'aŋŋamba St. Luke ye church asabireyo n'aŋŋamba nti weekend basolooza miliyoni 6 bwe bali ne bawaayo tetuziweza mwensomera mwensabira nize tusolooza ziri between 3 and 4 sintono kale tugambe ono gy'asabira ziri gyensabira buli Sunday nze mbeera mu church mu constituency mwendi abo ne bayita ekimu eky'ekkumi okwebaza baleeta 10,000 ne bagaba bagenda kuzimba kanisa oba kereziya ne basimba layini abantu 2 mitwalo 2 mwalese 10,000 kati nze seetaaga kuwuliriza Museveni kumanya mbeera y'abantu bendimu bagagoba baavwa mbeerayo ne mbalaba ne muzikiti bwe guli ne mmala okusaala ejjuma ne basonda 7,000 baguma waasabira agambye basonda miliyoni 3 kwa 3 kati yenjawulo Bank of Uganda yafulumya report gye yayita financial capability survey nebuuza abantu 3,000 survey tebeera ya buli omu netugamba nti mu Uganda abantu abalina account mu bank ekyo establishing as a fact abalina account mu bank bali miliyoni 2 oba n'emitwalo nga 3 kati tuli ku 7 miliyoni nga 2 kati mitwalo 7 miliyoni 2 n'emitwalo 7 bebalina account mu Uganda abasigadde bwatunda ettooke erye teyeetaaga kugulawo account nga alyako nga zigwawo naye abalina account mu banka bali 2.7 naye mu ripooti yayo neegamba nti abantu abafuna ssente muba misaala abakozi afuna miliyoni 1 okudda waggulu bali less than 1%. Abasinga obungi mu Uganda emisaala gye bafuna mitwalo 15 kudda wansi awalinga nga 40%. Ebyo nze ntiyanyo gamba nze saagala nnyo okuwuliriza speech ezo ziyinza okulowooza nti tutambudde naye nga tetutambudde kubanga bw'otunuulira bajeti gye bagenda okusoma nga bw'ogikonyeeko ku Lwokuna yejja kudira sente zino ezigabanye egambe nti abantu buli omu afuna $10 ze miliyoni 3 buli mwezi n'atafunangayo yadde siringi 10 bagenda kumutwalira omwo naye nga abantu abasinga obungi kugambye abakola nga balina emirimu mitwalo 15 kudda wansi ebitundu 4 abafuna miliyoni 1 n'okudda waggulu tebawera 1% y'abantu abakola kati obwonzi bw'empita obugagga bw'Abannayuganda bw'embamutunya kuba kati kyangu nnyo bw'otunuulira mu bajeti eno egenda okuyisibwa Museveni gyagenda okusoma twagiyisa mu Parliament interest amagoba ku ssente ze twewola mu bajeti mulimu trillioni 11 interest payment si kusasula mabanja naye kusasula magoba amagoba ago tugasasula banka okusingira ddala ya Stanchart banka zaabo South Africa zirimu ne bannanyini baazo ba shareholders abala bali Bungereza nawa bo sente ze baleeta wano balinga bamanerenda ne baziwa gavumenti okusasula emisaala buli mwaka bakola amagoba 11 trillion. Kati Museveni najja mu budget naga nti agenda kukunya Bannayuganda obwavu atadde mu trillioni 1 yagenda mu kyalo yayita PDM ate n'agikuutira akadingidi aba South Africa n'Abangereza baleeta wano bank buli mwaka ne batwala trillioni 11 in interest payment. Gwe n'okwata trillioni 1 n'ogiwa Bannayuganda kubanga bw'okebera population census ekugamba nti abantu abaavu bali miliyoni 14 of course bw'ogenda weetegereza nti ziri 3 naye bw'okwata kakiweta n'obala ebirala bibakunnyonnyola baga ziri 14 kati 14 bajja mu bwavu
gavumenti ebawa triliyoni emu naye abalina banka zino 2-3 zenkugambye trillion 11 in interest payment. Kati bukwata budget ya trillion 7.2 osobola kujjako interest y'abasajja n'ogibawa tiriyo mu Uganda business zonna ng'ozigase zisobola kugeneratinga sente ezo. So kati tuliwo kuwa kusaasirwa abantu abo. So kibuzo ky'obuuza Museveni yadde ayogera ebyabazira n'alaga Uganda byetuuseeko ebyo by'omusubiramu okwogera agendera mu ziri formula eziri mu bitabo kimusobozesa okulabika ng'ayina ekyamaanyi kyakoze. Naye nze bwe twali mu budget nga minisita wa shadow wa finance n'abannyonnyola ne bagamba nti budget oba oyagala ogitegeera towuliriza bino nti Mwagulukayi kyabasindiseyo seenemeka mwaka guno gwe tuli baguma sente zigenda mu local government ziri trillion 6 naye kuliko emisaala 5.4 trillion trillion 6 musajja aba primary aba secondary abakozi kati eziriko development ezinakulakulanya district ziri billion 6. So bakusomera wanti local government tujiwadde trillion 6 nga mukuba mu ngalo naye ng'ezigenze kusasula abantu obola mu budget ya Uganda y'omwaka ogujja okusasula emisaala gy'abantu abakola mu government n'ogwanga kweguli ziri trillion 8 8.5 trillion misaala n'okwata trillion 4 za kusasula kugula motoka kulyako mmere mu office ku parliament oba tonna kutuuka meeting gyenaatuula nga bayiyedde ebitumbuwa chapati mandazi ani oba we muli batemuliiwo special meals and drinks workshops mafuta kugula motoka kuzikanika zo trillion 4. So nowesanga nga ku bakungu ba government basaasanyako trillion 12 tewerabya ziraga zirizo okuwayo mu interest n'okusasula ebirala. So budget Museveni agenda ogisoma nga bw'oba ogimanyi tiwaliwo budget ya kusoma just a wastage of time. Egenda kusasula emisolo kusasula abakungu ba government obulayo nali nkuwa ekifaananyi nkiwanya abantu ennaku zino nze mu kyalo gye nakulira ebijaaba lwabangayo omukolo nga abantu abakulu abanene babayingiza mu ddiiro ne baleeta ebokisi y'ennyama ebokisi y'enkoko ebokisi ya piraawo ebokisi yaki mu abaana abasigadde ebweru ne babayira ku lusiniya ate ne basinziira munanga gati mutuwugganya abaana balina omululu tebakkuta naye yali eri buli kimu awuggako kiwuge kati ne baketi bweri abakungu ba gavumenti era mpamye nabo ekifaananyi abenaalimu ne babuuka kataba nkubireyo nga Museveni asimbye layini mu buffet ateekako enkoko ateekako ennyama nenkubawo n'olusiniya nga abaana bali kuli beesunye enjala balwanira omuceere bukunkumuka. Uganda okukyuka era nze kisikiriziganya na Museveni nze ndowooza n'ebino byonna byabeeramu nti muweeko baveterani muweeko ani singa sente ezo zakozesebwa mu kujja abantu mu bwavu zonna ne zigattibwa nze ndowooza nga Ssemunyu nti abantu wali busobola okukendera nja kuba ekyokulabirako mu Uganda ebitundu 62 ku buli 100 by'abantu buli bantu 10 boosanga kuliko 6 nga bali mu bulimi naye abakozesa irrigation abafukirira bali ebitundu 2 ku buli 10 biyinza n'obutawera 2 is the official figure is in population census. Irrigation in Uganda is at 2%. Nenga population 62% bali mu byabulimi. Kati mu bawuliramu emiteeko nti bano bali mu subsistence bano bali mu ki mu nsi yonna Uganda yesinga okutonyamu enkuba. Naye ogenda ogamba nti mu Uganda omusana gwayokeza abantu emmere ebuze. How? Nga gwosinza okutonyamu enkuba mu nsi yonna. Nali South Sudan, musana n'atugamba South Sudan 60% of their land is arable. N'obutungulu bwabujja Uganda. Ng'ensi nnene erimu wetaaga Uganda 3 okola South Sudan. Naye nga 60% ensi yaabwe ettaka gimu lyakulima. Ne bagamba nti obutungulu n'amagi bw'ogenda Jibwa osanga babijja wano. Eyo tragedy ya African countries. So mu Uganda twabadde mu budget nga nyomba nabo nga ministry y'ebyobulimi egamba nti tufune billion 3 tugule tractor zigende ku buli constituency level. Museveni n'azisalako ne zisigala billion 5 era nga babaka babeera wali nga beecwacwana kwanze wange teri yali mani batayitayo tractor. Kati abaka benaali mbadde nnyumiza abantu b'ekyewema n'ensinkana wa boda boda nenga abaka benaali mu mitwe gyo bayitaka kukiteeka mu kinuba gisekule
twaliwo nga mbagamba nti sente zammwe eza tractor bazigyeemu mu budget ne bawanika emikono nga bawagira budget bwe bansanga mu lukuubo nga budget tugimaze ogiyisa ne bannebaza okupresenting a very good report especially ku tractor kati wewunya olwomubaka omu ava ankola esigenda kwogera linnya lye nansaba muwe speech yange ya budget agifotokopi nga atwalira abantu munda mu parliament bawagidde Museveni okujjako bilioni 3 eza tractor n'alekako 5 ate nange ayombye bwe bansanze mu kolido nzigano njogera mazima ng'omusajja omusiraamu nga buli omu ankwata mu ngalo neebaza lipooti ennungi kati olumu otukanogera parliament baka tugirimu nga muzannyo nti ekirungi buli omusigamba nti basiru ekisembayo buli omu ekirungi aba akiraba naye n'awagira ekyamukama we kubanga mu budget let me tell you oyina bilioni 9.6 internal travel kati bayiyeemu amafuta ne bagenda eri Antonde ffe buli tutambula mu parliament ng'ababaka ba parliament nibaga ntugenze eggulu batuwa emitwalo 4 buli kiro ez'okusula mu hoteri kubanga omukungu wa parliament talina kusula bubi talina kusula gye banaamukubiramu ne bakuwa lumu twatambula naye ne wafula oyo nga nakayingira parliament tugende wanne tudda ne tubuuza nti kati sente mutuwadde zaki nga tulaba ne batusekerera olaba tubuuza ebyobusiru naye nga kugamba that's how government works era Museveni ebintu ebimu byoteeka nagenda Museveni musajja mugezi Museveni ekintu kye yasinga okusoma n'akitegeera n'amanya nti beeriiti be basinga okuba noise bwe wujjako abantu ba gavumenti ngaga nti babasasudde musaala Museveni yaddira abaana akuba noise abalina okulwanirira abantu buli omu alina omusaala gwafuna n'amusirisa agumuwa mu budde nakkirya mu supermarket n'agula ebyo n'addeeka kati bano abatajja ku media because yaye bwogenza okuyita oyise Baguma noyita ne Ssemujju bombi basoma makeeri balina eddiguli ly'amawulire kakati tebajja kujja kwogera ku bantu kubanga sitala yaabwe ejja ekyo Museveni yakisoma nti abakola mu gavumenti abali awo abo make sure abafuna saale yaabwe mangu bonna kati bamuyita ku marediyo teboogera ku bino n'abali mu parliament kyekimu kati ekyo ekizibu kya Uganda ni Museveni figa zaakuwa addira sente eza MTN ne Airtel eza banka zitambikiza ani kubanga abali ebyenfuna sente zonna ezikolebwa mu Uganda muno ze bayita GDP bazigatta wamu ne wanga nti Uganda kati ekuze era Museveni n'alangira nti egenda kula ku butundu mukaaga ku buli 100 naye ng'agenda okukula ye MTN ye Airtel ye Sitambiki ze company z'aba China zine ziri mu construction because kati buli kubo lyotunuulira likolebwa aba China so kananga emirimu egikolebwa mu Uganda gyonna abagirimu beebweru okuva mu banka tulina banka wano 24 kuliko ez'abana Uganda 4 okuli Centenary Post Bank Housing Finance wanenalani ezisigadde zeebweru ndoza kati pride gye bakuziza okuva ku mutondera gwa Michael Museveni awota simu malirivu kuvaawo kubanga nezaaliwo ez'abana Uganda ye yazigalawo yennyini ezaba Kigunu Greenland nagalawo Cooperative Bank nagalawo nani so essuubi lya mukulu okwogera libeere ettone eri banna Uganda oli bw'anaaba abitegedde na kumala biseera naye atamanyi yajja kuwuliriza era aveewaga nti President Kuno speech gyawadde ate ebadde mpoomu ampuliriza omulungi Lutindo tuwumulamu nkomewo ne mwami Baguma Lutindo Walusimbi Evans mu studios nina omukulu Richard Baguma ne Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda mwami Baguma era nga bwe tubadde mwami Ssemujju okwogera kwa President eri banna Uganda abamu bakulabye bulala n'abaana bakutegeera bulala naye kumpi emikolo gibadde ebiri omwami kwayogeredde mwami Museveni yayogera speech of the national address then n'olunaku lw'abazira era nga ebisinga ebyali eri wanakaatiriza munnayuganda okwongera okuva mu bwavu ate naye okulwanyisa enguzi simanyi budget naye ejja eri yabirekayo n'agamba ebisigadde nja kubyogera mu budget eyo nayo tugirinze naye kaakati omanyi budget y'ennaku zino egenda okusomwa ng'ebintu ebisinga tubitegedde naye luli twayanika n'amanda kati nga ssaawa zino buli muntu eryanda alyanika at least olwaleero n'olwenkya ng'osubwa ebinaabeera ku leediyo naye ng'olwokuna luba mulindwa so twagala kuzzaamu amaanyi kuwa essuubi oba kifaananyi ky'okufunamu okay so njagala kutandika kwogera ku kya Ssemujju njagala
njagala kujja ku bya budget naye ku nsonga ya tractor saagala akirabe bubi because nze ndowooza ebimu biba birowoozeddwako obuwumbi ebisatu bwali exaggerated bw'ogamba nti obuwumbi ebisatu kiba kitegeeza nti buli tractor ya bukadde 6 kuba mulina constituency 5 so tewali tractor ya bukadde 6 tractor eringa ku 125 babiri ate bw'oba ogula ennyingi omulundi gumu n'olwekyo obuwumbi 5 actually bugula tractors nga 4 zikavalinga constituency ennyo bulungi gwanga lyonna yes really so ekya tractor ekyo kyo sente ze mwali mutaddemu ebisatu antika okay ministry ya agriculture zaalimu obukumpanya nga buyitiridde really so ezo zoka bazisale obuwumbi 5 bugula tractor 4 bulungi nezikavalinga so ekizibu nekya tractor luli semuju tekyali kugula tractor kiringa buli kidduka kyonna kiri kulabirira okudukanya osobola okuleeta tractor nga mpya ku constituency naye bwebanga terina mafuta ne ndabirira ejja ku breaking down tejja kukola nnyo so singa bateekamu obuwumbi 5 bwakugula bateekamu obuwumbi 3 bwakuzirabirira awo nandigambye naye ekigambo maintenance tetukirina mu buli kyetukola almost so awo wendabira naye President Museveni ebintu ebimu actually ebingi byayogedde mu budget byabalaga tweyongedde okufuna sente zeyongedde okuyingira zivamu ababeera ebweru ne baweereza sente ziva mu tourism sitalimba ezo figures weziri zibaawo so oyina okulaba ebimu biki byatayogedde because nze olinga abeera ku minzaani ndowooza obeera nga abeera ku minzaani kimu ekintu kyenayogedde ne ku peronga ndi walala nti tulaga enyingiza mu exports naye abamuwandikira speak bamagezi nnyo naye ndowooza tebalaga mmeka ze tusaasaanya okugula byetwetaaga so the deficit trade deficit yenkanawa so speech okugamba tuyingiza zino si bya bulimba tuyingiza tweyongedde naye tusaasanya meka awulwo twandibadde state of the nation eggwanga liyimiridde litya ndowooza awo wandibadde so wano oba wakozeseza amagezi mangi obutalaga kino naye nze ndowooza kyandibadde so ate ekyo kiri ku bintu ebiwerako ekyo kiri kimu ekirala ye bw'obanga watadde trillion plus ku PDM oba ogenda kusaasanya sente now esente ezo singa ziba zituuka ku muntu nga bwe zandibadde zituuka zisobola okukolawo enjawulo actually yes zisobola singa oba oleeta trillion bwe ze million meka mutwalo million a trillion is a millions a million zisobola okukolawo enjawulo ekizibu nti tezituuka nga bwe zirina okugenda ziba zitegekeddwa tezituuka ku bantu abandi badze bazifuna nga bwe ziteekebwa okubatuukako ekyo kibuuzo yakibuuzizza nene ekyaza gyeyabadde naga kanzire e Kampala eryantonde naga kantuuke e Kampala omuntu oyo mulabe anze ekyabadde nga ekyankutteko nannyo si kya ezo zezaabali ezabazira bwe zabazira zo ate tezibangeza EPDM za mutoja kusasula ezo ziba za kasiimo n'abagamba mwazifuna oli n'agamba ndi omu ku bazira ku kyalo kino mmanyi ko yabadde amumanyi sizirabanga so naye ekyo nze sagala mu ngambe nti kipya nti zedi zavudde eno tezatuuse so awo wewali so ebimu si byayogeddwa mu budget bye bitayogeddwa ebyalaga state of the nation eggwanga liyimiridde litya n'olwekyo bw'ogamba nti ogenda kulwanyisa enguzi
kikulu nnyo okulwanyisa enguzi. Oli kyeyeebuuza nti kiki ekigenda okukyuka kati, because bw'ogamba nti ekitongole kya gavumenti ekinoonyereza ku buli bw'enguzi kye tuyita Inspectorate of Government oba IGG kikugamba nti tufiirwa trillions kumpi 9.7 I think buli mwaka mu enguzi. Kiki ekigenda okubaawo kati, era yagambye nti tugenda kubyogera ebisingawo mu speech y'embalirira. Kati mbangamba naye kiki ekigenda okukyusa ekyo ekize kibaawo mu budde buno emyaka gino egikola ki egiyise. So kyenkugamba nti mpuliriza ebyayogeddwa nga bw'obiteekamu ebirala mazima naye ebitaayogeddwa amazima ago n'ogamba nti kati katuleete minzaani, tuliwa wa awazitowa wa awatali. So ekyo kikulu nnyo. Now state of the education ekyo nkyogera bulijjo nti it is okay ogamba nti ogenda kuteekamu nazo trillion, simanyize mwayisiza mu bajeti semujju, abaana basome, bonna basome, naye bonna bwe bayingira mu kibiina ekisooka primary 1, state of the nation is bameka abamalako ekyomusanvu. So bw'oyingiza akakadde akamu n'emitwalo 8 bw'oba obalirira kugamba katugambe k'obalirire nti kekagenda okuyingira, naye abafuluma ku kyomusanvu nga bali emitwalo 87 kati abalala bano akakadde oba bwe bati bagenzewa wakati wa primary 1 ne primary 7. Eyo ye state of the nation mu education. So kyenkugamba nti so tujja kukuŋŋaanya trillions asatu mu bbiri eza URA, naye emyaka gyonna egize giggwako target gye tubadde tusetinga tubadde tetugiweza, naye kati tugyongeddeko waggulu. So kiki ekikyuse mu economy ekituwa obukakafu oba okulowooza nti kati target tujja gituukako? So ebyo nze ye state of the nation, state of the economy, state of education, state of health. Nti National Referral Hospital ye Mulago ekugamba nti eina nursing staff oba staff bali bitundu 49 ku buli 100 ku beetaaga. Kiba kitegeeza nti 5 ebitundu 5 mu kimu ku buli 100 bebifo bitalimu bakozi. Now nandibadde nga nze ndowooza nti bw'oba oyogera ku state of the nation oba olaga nti abakozi ba health twongeddemu ku ssente, naye essente ezo zigenda kwongera ku muwendo gw'abakozi mu ddwaliro. So ogenda okusanga nti Mulago bwe kugamba nti yabadde yagala buwumbi 10 I think 10 over 100 billion point 8, naye n'ogamba nti ezo tetujja kusobola kuzikuwa, naye ku ddwaliro lino erizimbibwa eryakaweza trillion, awo nze lwaki tetufunako obuwumbi 10 ne tubuleeta wano ne bukola ku lino eddwaliro eritambula gye tugenda okuyanjaba neriri ne tulizimba mpolampola kuba tewali agamba nti litwerimirize ate nga n'okuwabulwa kwaliwo. Nzijukira minisita yagamba nti kwezo mutooleeko nze mumpeeko ngende nongoose regional referral hospital zonna neeno entendeze. So eyo nze ye speech eri balanced eya state of the nation. naye ate bw'ogiraba ng'era bw'oyogedde era oyogedde kyewafunye n'oyogera ne kyewabadde oyagala. Kati ate waliyo omuntu atakufaanana nga ye agoberedde kye baayogedde kyokka ng'eno ayinza okuba teyatunuddeyo naye ng'ate neeyagisomye era eno teyamulazeeyo. Olwo obulemu buli ludda tuyinza kubujjawo tutya obwo? So you see, nze siraba lwaki oli abalowooza nti ono ayagala kujja akulaga ekifaananyi kyatayagala olabe nti nazze wano ng'ensati yange enkyafu mu mugongo
nti oyagala ntuule bwe nti kamera egirabe mba nfunamu ki nze ono akiliininga entebe yalina okulaba nti kimu akwatibwako alabe ne mu mugongo oba esaati yange enkyafu so tulina okwebeereramu naffe yes tusobola kutuula tugambe nti oli eyayogedde oyagala akubuulire ye byatafunamu lwaki alina okukulaga ekifaananyi kyayagala olabe so tulina naffe because bino ebintu you see nagambye we nabadde awamu nti mba njagala abantu atundule ku lisiti y'enguudo ezisomeddwa zigenda kukolebwa atundule ku lisiti y'enguudo ezasomebwa omwaka oguwedde 24 atundule ku lisiti y'enguudo omwaka oguwedde 23 waliwo enguudo ezirimu zijja mu lisiti eri neeno kati ekyo lwaki oyagala kikugambe nti ne mu lisiti ya 23 oluguudo nalusoma really that is expecting too much in my view so naffe tulina okwebeereramu ebintu bino ebimu tubirabe naffe tubirowoozeeko kyobaojja nkugamba nekugamba anze bwombuuza nkugamba nti ebino byasomeddwa enguudo kilomita bwe ziti zikoleddwa tuli bulimba naye zikoleddwa kumala bbanga lyenkanawa bwe tutyo oba twandibadde nga mu bbanga lino twongeddeko okusinga awo we tuli nze ndowooza nti eyo ye state of the nation embeera eggwanga gye lirimu gye twandibadde twogerako bw'oba nze ndowooza nti bw'oba oyogera ku embeera eggwanga gye lirimu ebyokwerinda bikulu nnyo naye nga bwe tugamba nti obutebenkevu si butabeerawo olutalo peace is not the absence of war naye oli bw'aba akubuulira n'akugamba nti anti tewali lutalo naye njogera ku for example njakuwa ekyokulabirako ekintu kyendimu obutebenkevu ku nguudo road safety oli n'akugamba nti bwe mba nvuga ku northern bypass nga zisuse ku saawa 2 sijja kuvuga ku speed limit gy'oyagala waakiri onkuba ekipapula kuba oli agajja kunkuba ejjinja akole ki ne mugamba va ku northern bypass otadde wala wano ku luguudo oluva wano Kigowa okwambuka entindo singa wange singa deputy headmaster wano teacher wano musomero erimu wano okumpi wano yali agenda kukola 12 kitundu ezokumacha ne bagikuba emotoka ne bagikuba kagundi kapeva 12 kitundu biba misana ne baziyitawo so eyo ye state of the nation so tewali lutalo naye kati ono tasobola kuva waka nga tezinaba kubeera saawe kuva olwo nijjinja bali mukubirawo peva so nze ndooza yes olutalo teruliwo tubagobye agumazima bali eri Kongo bali naye ate ono ayagala ogenda okukola abaana lisomero lya USE erimu kubasomero lisinga abaana abangi yandibadde nga ali ku ssomero mu biseera naye ajja kutuuka so ali sekiwa so ekyo Ivan nze ndowooza nti state of nation speech bwetyo bwe yandibadde ampuliriza omulungi programu lutinde dakiika nsigaza ntono nnyo mwami Baguma akakoonyeeko mateeka gano agafulumye gano simanyi ffenna tuli bavuzi ba bidduka mbadde mbuuza wano nalibo nga tetunnayingira nti kino mu paalamenti nga saakiraba n'abaako kyanga nti waliwo ebiyita nga birina gye birina okuyitira naye paalamenti oluusi n'ebitunulamu katono nnyo ku mateeka gano ku biragiro ku biragiro bino ebiri ku makubo fayini zino ezisolozebwa ku bantu teziri mu tteeka ministry yaziisa mbadde mbuuza bannange okwejjukanya ne baŋŋamba waliwo omubaka yajja mu paalamenti n'agamba nti bana etuwulidde ndi mugenda kujjako abantu fayini zino minisita n'agenda mu komiti ya paalamenti eya infrastructure n'azinnyonnyola baali bateekwa okuleeta ripooti mu paalamenti tenaakuleetebwa eno gavumenti yaziisizza mu ngeri yali wadde nga ya regulations nesitteeka nti paalamenti yaliisa ambuuzizaako ku makya nze mugambye nti nze nga semunyinyi n'obulumi
olw'okuvuga obubi motoka ku nguudo mu Uganda. Ne mugana we tutandikira ewabi nti abakungu mu gavumenti naddala abalina emmotoka ez'ennamba emmyufu n'amagye ne poliisi teri yagoberera amateeka. Ne mugana nange sikigagoberera. Ngenda nembeera ku Jinja Road obuli awala DC n'akuyitako. Oyunga dereva wa minisita naye n'ayitawo. Gw'oli mulayini nga asigena gituuyaniramu. Era poliisi ntero bagani mbagamba nze lwaki onyimiriza ng'oli akuyise. Kuzibalengewe n'amba emmyufu nga batunula ebbali. Gw'obojja olwo yanyimiza emukole mga asigena kuyimirira. So okuteekawo discipline ono Bagume yali atubuulira abaana ab'amasomero abattibwa mu accident buli lunaku. Teriyo nsi etaliimu fine za kuvuga bubi. E Bulaaya ne driving permit bazisazaamu. Naye mu Uganda ekijja kufuuka kizibu nga Ssemuju ye wajja ku bitaala ayitako buyisimu ne mutunula. Avuga RDC, avuga minister, akola mu bitongole bya government. Nze nagenda kugenda ku American Embassy nagenda okulanga ambassador ayingira nga naye bamufuuza. Kati ambassador bamufuuza gw'omugenyi onakaya notya. Ambassador ajja na parking emmotoka ne bakola ng'emmotoka endala zonna eziyingira ne bagifuuza n'alyoka ayingira. Kati wowe oyagala okuleeta fine ng'ekigendererwa kyazo si kusolooza ssente za kuteekawo mpisa ku makubo, oteekwa kusooka kukwasa mpisa bakungu ba gavumenti bonna buli omu n'agoberera. Bwe bamala okugoberera n'omuntu wa bulijjo teweetagana kumugamba. Professor Nsibambi yatugamba bwe bamulonda okubeera minisita wa public service gye yatandikira n'atugamba teyagambako omuwala akola mu ofiisi ye n'ayera ntuuka ssaawa 2. Nago olunaku olwasooka natuuka ne nnyimirira ku mulyango ne nsoma amawulire ng'ayera tannajja ne sekutale wange tannajja. Ssaawa 3 baasanga ku mulyango mazeeko essaawa emu. Saabanyega ne bagamba sole ne bayingira ne ntuula ne balowooza nze nali nnyina gye nva. Yagamba enkeera bansangawo okuva ku lunaku olwokusatu mpaka lwe nava mu ministry nga nsanga nga ofiisi bagyezedda buli kimu kiteredde. Naye nga sirina n'omu gwe ŋŋambye naye empisa gye yali yeeyisaamu. Nze mbadde Sudan e Khartoum. E Khartoum si bagagga abatusinga nga tensi tenayakutabanguka. Teriya abba kalabirwamu ku mmotoka e Khartoum. Emmotoka zipakinga n'ozireka okalimba gye ne Juba ebizibu ebibagutuuseeko byonna. Ejjuba omuntu apaakinga mmotoka n'emala ennaku 3 ku kkubo nga tebagibyeko kalabirwamu. Nze bakanziba emirundi 2. Ezimu bazisumulana kujjamu ng'olaba. Nga mwendi ku Equatorio ne banzijako obutaala. Ku sawa ya Queen ne banzijako Wirukabu. Ngenda okuli emmotoka enyenye eno ngenda okutunula eno nga basika yeno ne batambula ne bagenda. So that discipline eteekebwawo n'eyingira mu bantu. Nze kitanga agyali ŋŋanda yawanikanga enkota y'amenvu nga ina oluma mwagiwanika. Naye nga teri agikwatako mpaka nga agambe nti katirya. Era ng'olumu atambula n'ave waka n'agenda e Masaka. Kati bamaama bo nga bamanyi tikatajja kudda bwe genge ne bagamba nti kati mugyeko ebiwago 2 ne mubirya. Naye nga teri asooberera kuba situsobola kuba ggwanga etaliimu mpisa buli omu ekkuba livugamu nga mulalu n'osanga ab'ente bange ente ezisinga zisubulwa abakulu. Ab'ente batuyisa mu fuso cwacwa n'ayitawo n'agenda. Kati nze ngambe nze ng'omuntu nakoowa. So fine zino teziri mu tteeka zisobola okuggibwa kuba singa ziri mu tteeka baali batunga empimu aziisa ate kati mugamba kipamenti eziyisanga gavumenti yazireese ku lwayo ekigendererwa ekikulu kyali badde mpisa ku makubo naye ndabanga ekigendererwa kyakusolooza ssente. Mwami Baguma katono ku nsonga eyo tulina olukiiko enkya okwogera ku ekyo naye nze omanyi wenyimiridde n'ebirowoozo byange abantu boba bannayuganda banani otekebwa okubeera n'amateeka nga gabaluma. Otherwise tebajja kukola kyoyagala. Naye ate wano ekyaffe kyempita impunity ekyo nkyogera bulijjo kyo kyayitirira. N'olwekyo amateeka galina okuluma. Now ebintu bibiri nze ndowooza byateekebwa okukola. Amateeka ze sigalinaako obuzibu gatulume nange gannumiddemu. Naye ndowooza twongere okunnyonnyola nino bw'obanyonnyola ng'etteeka teriruma. Mwami Ssemuju kyagezaako so ekyo kye kisooka. Amateeka gondooza galume. Nze seerumamu ekyo. So twongere okubannyonnyola kiki amateeka kye kigategeeza. Ekyokubiri mu bifo ebimu ebisobola okubanga kyetaagisa okugamba nti
ekiro bwova ku saawa 2 mpaka saawa 12 ez'okumakya eyo gundi ejja kuba suspended ku bypass kuba waliwo obubi ezo adjustments ezikolebwamu naye nze ekyokugamba nti amateeka galuma bagugalume naye ndi kati obuzibu obuliwo kyekyamwami Ssemujju kye yagambye oli n'omulaba nga emmotoka awandiiseeko report bad driving n'okuba ku ssimu nga yennyini kubanga mwami Muhoozi nzijukira yayogerako wadde tufundika n'agamba naye ng'ate ababe bennyini emmotoka ye yagitimba nenamba nagikavalinga nagipaintinga Muhoozi naye nga tubibasinga nga bw'ayagala kati abo be baleeta obuzibu abo kitundu kimu kwabo si be basinga okuleeta obubenje statistics zaffe ziri clear for example baade babuuza bw'okwata motoka lwaki bayiza fly express eziva ku kisaawe lwaki ziba zivuga speed 10 ku northern bypass why babibani ampuliriza omulungi nate